Nsibye bulungi Justin Birungi Kayembe webale okuba tusaka amawulire era nga ffe amakanda tukyagasimbye wano mu district ezenjawulo naye nga okusingira ddala mu Fort Portal awagenda okubeera olukungaana mu kisaawe ekya Buhinga Stadium era nga mu ssaawa ezaaweddeko twabadde mu district ey'Ebunyangabo era nga abantu bonna beesunze olukungaana tuvaayo nkomyewo kati mu kibuga ekya Fort Portal tusinzidde wano ku Raina Hotel wano mu kibuga ekikulu ekya Fort Portal City. Omugenyi gwenyina olunaku olwaleero ye Deputy RCC ow'ekibuga ekya Fort Portal era nga tugenda kuba twogerako naye tumubuuze ku nteekateeka y'olukungaana luno ye ng'omu ku bakulembeze b'ekibuga kino era ababeera mu byokwerinda abategeddeko ku lukungaana luno ebyokwerinda biri bitya abantu abagenda okuva mu bitundu ebyenjawulo okujja mu kitundu kino olw'olukungaana security eyimiridde etya so munzikirize mu dakiika zino amuwe omukubanga yeyanjulira abalabe baffe abali ku Munyo Live ku Soul TV. Webale nnyo mwebale muno aba Soul TV. Amabara mbanyita Businge Emmanuel, Deputy RCC wa Fort Portal City Central Division. Muteekateeka ze tulina ez'olukungaana olwa House of mutwetegekedde mutya ebyokwerinda biri bitya mutwaza obaddeyo? Fort Portal nimbanza kumanyisa ngu ebiro byokwiza bina musanju tulina abagenyi omu site yaitu ya Fort Portal Tourism City kandi bebembirwe pastor ito muru Aloysius Bugingo kandi abantu bengi bejo kwa mu kibuga keitu beitito nkaba security ntubamanyisa ngu ebyo kwerinda bijo kwa birungi ntijja kwikara nka security committee ya city kandi kubetekaniriza. Ekibuga kino of course it's a tourism city ngojeke kyokuba nti abantu bagenda kujja wano mu lukungaana mulimu ebyobulambuzi naye nga sinabatuuka yeeyo bizibu ki ebiri mu kitundu kino byogamba nti abakkiriza bwe banaleeta esaala eno n'enjiri kyetugenda okusabira ekitundu kyaffe kikyuke? Rundi ambazo lutolo wako ndirulandikire nalo nimbaza kusima kumbagambire kandi nisaba abona bakijja kusaba then ba LC5s ba RDCs ba RCCs ekindi kyo kubanza tusabira abebembezi nukubasobora kutulema kurungi ekindi tuine kusaba obobembezi tusabe enkurana then tusabe neyoyire abokwa mukwikiriza mu Kamuhanga tusoba kukira endezi nyingi za kutukucha kandi